What are we? Even this one is not one. Can you see 1, 2? The middle one is not running? Yes. The middle one is not running because it has some defects that the contractor needs to rectify. So it's under some rectification and it will be back by the end of August. We shall have it back. So the 3 that are running... Next week. So this one, 120. Holiday, Sunday, bawumuddemu kati. Kati gana amalala gakola galiwo. Kati tuproducing agemwagala. Kati ogende waka n'oteekako fridge n'otandika okufumba nga tukwongera. Kati obanga togeetaaze oba factories zibanga zikola kati factories zibanga zikola nga geeyongera demand nga yeeyongera nga tuyingira dimmed energy. Dimmed energy kwe kubeera ne capacity producing amasanyalaze naye nga temusobola kugakonsuminga oba gatransmittinga. Naye wano ku Isimba tetulina buzibu bwa dimmed energy kubanga amasanyalaze gaffe gonna agasinga amatolo galaagaka bulungi. Yiyo unit eri na kuspininga alogiraba yiyo togiraba yiyo eyayero egenda mu maaso. Ivan, can you show the individual power? Kati the one wants ulaba
wano tuzze kwongera kwetegereza ojjukira nti Parliament yambuuza ebibuuzo ku floor ya Parliament ng'eyagala okwetegereza kiki ekyavaako kizibu kino ekyo bakitubuulidde. Ekyokubiri okumanya lwaki twali tuimportinga amasanyalaze okuva e Kenya. Nga bwe mbagambye nti amasanyalaze okuva e Kenya tetukyaga importinga kubanga kakati units zaffe zaddawo, ddaamu ezimu kukola kujjako unit emu yokka ku 4. Ekirala Parliament yali eyagala kwetegereza kyava ku ki kati ekyo abali technical we bajja okyogera okusingawo naye nze bannyonnyodde ekyava. Ekisembayo nange mwennyini okulaba kiki ekiriwo sobola okutegeeza eggwanga ne mukama wange president ensonga lwaki tuli wano. Unit 3 zikola, eyokuna tusanze bagikanika okuva lwe twafuna accident eri ey'amazzi agayingira mu ddaamu yaffe. Tusazeewo okukola olukiiko wamu ne contractor kubanga obudde bugenda bumuggwako obw'ekiseera ekigere ekimuweebwa okulaba nga addaabiriza ebiba bisigalidde. Tugenda kutuula ne Minisitule ya Energy mu ofiisi yange, Minister wa Finance, Attorney General ne contractor ne ambassador we China kituyambe okuteekawo ebbanga eddala eggere contractor wayina okutereereza ebintu ebitali bulungi. Isimba ekyokuba nti yakyankalana kiteesewo effect mu bitundu ebirala byonna eby'eggwanga olw'ebbula ly'amasanyalaze, naye si eryawo ebadde nnene nnyo, era ffe nga bannakayunga kye tusaba gavumenti kiri kimu nti ekkirize ebunye amasanyalaze mu byalo byonna, kubanga tetusobola kubeera na bbiriro ly'amasanyalaze wano ddaamu, tetusobola kubeera na lubugo nga temuli Lubaale. Tulina ddaamu naye kati nga Bbaale tukyalina ebitundu 4 byokka eby'ebyalo ebirina amasanyalaze. Kilometers 157 ziri surveyed ne report weeri by Ministry of Energy, naye tetulina masanyalaze. Kyetwagala government kulaba nti ebunya amasanyalaze mu byalo byonna, olwo kisobozese n'enkola eya parish development model okulaba nti abantu bajja giganyulwamu, kubanga ensi kati egenze global. Tulina abookya ebyuma aba welding, tulina bano bannaffe aba ICT, aba video and library, videography. Ebyo ebintu byonna byetaaga amasanyalaze. Ebyuma ebikuba kasooli, eby'emmwanyi n'amazzi gennyini abantu ag'okunywa ensuwa tetukyazirina, abantu bakozesa zi fridge. Nsuubira ekya Prime Minister okujja n'alaba amasanyalaze we gava, ekyo tekitegeeza nti bbeeyi y'amasanyalaze egenda kukka, ate tekitegeeza nti amasanyalaze tugenda kubeera nago mu bitundu evenly. Road shading nsuubira ekyo Ministry yerina okwechekinga ba technicals. Tulina dimmed energy, amasanyalaze ge tusasula ne sente z'omuwi w'omusolo nga gavumenti egasasula naye ate nga tegakozesebwa. Rating amasanyalaze bikwatagane n'ekitongole ekigatambuza distributors, ate nabo bakwatagane bulungi ne umeme abagatuusiza ddala ku muntu wa bulijjo. Ekyo kye kigenda okulongoosa enkolagana y'amasanyalaze, kye kigenda okulongoosa supply y'amasanyalaze mu bantu baffe paka ku muntu asembayo.